Okay, good morning everybody. My name is Brian Wako. Yeah, you all know me, I'm a usual suspect. Let's get actually in Sogaya Zondo. I see it is training everywhere. Twaga travel church and video cover Zondo Kwatiwa. Of course, abantu abinjawulo babudde ne barespondinga ku mbeera ya bizondo gye bali musaawa eno. Till now, abantu bangi tebannabategeera bo be bali. But okay, like any other entertainer, of course, of feeling sorry and probably jump on board no government baliwa. Of course, njawo kwesiga wamu n'okuwa respect ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga lyattu Uganda okuli ekya CMI. I think kikuba General Afande Abel Kandiho embaseerabidde with due respect. Njawo kubuuzaako ku General eggwanga omukulu amanyi ggwanga General Eric Mwine with due respect. Of course yakwasaganya n'ebya session mu ggwanga because bamanyi kye bakola. But nebizondo nabyo on the other hand bwe baba abantu babudde ne babuuza baabwe bali, of course baba demanding obaga okumanya kyekye baliko nekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga. So I expect security officers ab'enjawulo bekikwatako mu ggwanga erya Uganda okuvaayo banyonyole baabwe bali. Nja kubuuza ku CDF, my friend, my brother, that is mukulu David Muhozi. Nja kubuuzaako ku mwogezi wa police, that is Onyango Wamunenanga, mbabuuzaako mugamba mutya. Nja kubuuzaako ku Luko Wesigire, Kampala Metropolitan, then n'abalala because bano bonna mbabuuzaako because beetooloolera ku nsonga ya bizondo. Nja kubuuzaako ku kyali wange mukwano gwange ng'era yakulira police mu ggwanga erya Uganda, omukulu amanyikiddwa nga Martin Ochola. Thank you very much for the work you're doing for this country. But then wamu side erinda nzamu okubategeeza nti no abantu baga okumanya wa bizondo biri olunaku olwali njagadde kutegeezeko ku videos obusembyeyo bizondo ze bukoze nga probably mu ngeri emu oba endala oyinza ogamba nti oba bayiseewo nnyo. So otunya video eno gye bakoze eya Pastor Bujingo, yeah, mbadde nmukotegeeza channel yaabwe ya YouTube for quite some time now. Video ya Bujingo bawadde Bujingo level, bawadde Bujingo level to the extent nti abantu abamu bandowooza ne bagamba nti video eno sinakindi yabaviiriddeko obuzibu. But then of course I trust the security system, the security organs, different security organs in the country, they'll come up and clarify. But no video ndaje basembedde ddala okukola ye video gye bagambye gye bakoode Katonda anone abantu abamu mu ggwanga lino ne bakola bye bakozaawo. Simanyi ababba ettaka, simanyi biki, yabadde bo nga bo bayinza okulowooza nti yabadde free and okay. Neffe ng'abalaba oyinza okutunulamu n'ogamba nti sebo never mbanze nkukima. So we wait upon the police to tell us the truth where they are, and still also tell us some chimbo gye baziza nenga neyo video nayo weeri seeko ku mutimbagano gwabwe nendaba ningamba sebo oba bayiseewoko. Anyway, so we expect the police, we expect any security organ in charge to come up and tell us what's taking place now. But bannayuganda beetaaga okumanya probably kyekyaviiriddeko basajja bano okukwatibwa. But then nabo bwe baba bategedde ekyabakwatisiza, yes, they have to change bwe kiba nga kiba kibi gye bali, because sebo zino security organs tebaziyisa mu maaso. You have to respect and abide what these security organs tell you. Badisos ab'enjawulo, DPCs ab'enjawulo n'abalala bagambye okola. Kyali wange Afande Luko Wesigire nkubuuzaako, ngenda kukubirako ku kasimu tuyongere okunyumya ombulire ku kiki ekigenda mu maaso mu mbeera eyo ey'okwatibwayo kwa bizondo. Enanga, Onyango, Afande Abwang, Afande Chirya, I have so many friends in police. Ngenda gezaako banoonyaako ku simu mbakubireko bajeno z'ab'enjawulo, General Eric Mwine with due respect, General Eric Kayanja, you know, General David Muhozi, General Muhozi Kainerugaba, mwena tubaagala nnyo okutwaliza wamu. So ngenda banoonyaako mu ngeri emu oba endala atuyambe okumanya embeera eno ey'ebizonto
gyerimu, you know. Jeno Erika Yanja ayagala nnyo art, ayagala nnyo ba comedian, ayagala nnyo bannakatemba mu ggwanga Uganda, tobola afuba nnyo okulaba nti bannayuganda naddala abayimbi babeera free, bateebwa ebivulu biddemu okubeerawo. Jeno Salim Saleh ayagala nnyo bannakatemba era asinkanyeko abawera mu bbanga ery'omwaka ogumu asinkanya ebibinja by'abayimbi byesobola nakumanya muwendo okuba bapromota abayimbi bannakatemba n'abafaananako bwe batyo. So temanyi nabo tebali happened bizondo bikwatiddwa, but they will clarify, they will tell us the truth about the arrest eya bizondo. So njagade tutunulye ekigenda mu maaso, tuleme crucifyinga side emu ne tutegeere ku side ki eyabadde mu nsobi, side ki eri mu kituufu, ebintu n'ebirala bifaananako bwe bityo. My name is Brian Wako era mbaagaliza lunaku olulungi, musubscribinge, mulakinge, musharinge era mukomentinge tunyumirwe ebisingako awo.